Okay, olupapula lwenjaga tukerana lunakola lero luyitibwa ono bwino. Ono bwino alina effujjo nga bwekitegeera. Laba omutwe gw'erinnya ly'olupapula oyinza n'obutaliraba bafa ku mitwe gy'amawulire. Labako ono bwino bwe kali. Naye nga ly'erinnya ly'olupapula lwenkutte mu maaso naye emitwe gy'amawulire gye giriko joka oyinza okulowooza nti olupapula baluyita obunkenke kubanga bw'oba oyita ku kuba shopping for news ekyo kyosooka okulengera oyinza oga bafulumiza olupapula olutibwa obunkenke nedda tuli mu lupapula luyitibwa ono bwino. Okay, obunkenke bugamba butya obunkenke lwaki bajenero batandiseko kubagana empale nga muhozi akalya obwa komanda okubba amafuta emisaala gy'abasirikale n'ennyonyi ezigwe Congo ne Somalia zibizadde babiyingizaamu abagagga b'omu Kampala abagenda okusibwa. Ulira ono bwino ebiri mu kibalo kya Parliament Museveni n'omwana we Muhozi ekipya okukyusa obuyinza mu kyama tunabiwulira bagamba batya ebyama ebyo ebyagobeza Jeno Mbali Irweru ne Minister Sempijja ebyama Minister Sempijja bamulanze ekiyo sinamanya kye bamulanze bambi. Okay, olutalo lwa Mpuuga nnyo yagala fire ku bantu ebikibi byakoze abantu bakoze birambiraka musajja okuva na muwulira minister amoleka ko nabala bawereze namwe temututama kayindo tafiri nga akyaliyo waliwo ensonga ngatakola blanda waliwo ensonga zirwaki waliwo ebifo kayinda otafire waliwo ebifo abantu buli muntu atyo okumwogerako otafire ya naye kayinda otafire eyawe minister wa internal affairs sito mugamba amatama omunenenene yagamba nti omwogezi wa polisi omwogezi wa polisi avayo n'alimba n'amusasira. How can you do that? You were minister a minister mu cabinet ya His Excellency Kaguta Museveni owakanya omwogezi wa polisi omusekerere obisaagiramu. Yes. Ate nga n'ekyagenda kudda kati how do we expect us okukkiriza omusajja byayogera oyo omusajja siyayayo manager muwozi kanayugaba era yoyo muyo si yoyo oyo omusajja yagana okwogera Oluganda si yoyo talwogera tomunyongera bambi tomunyongera mwongera naye mukubi nze ndi muki mukubi wa mpi tomunyongera nze omusajja okasagibira mu kamera Al-Rashid tetujja kumutya iwe minister ni cabinet oli ku mwogezi wa polisi omuvujanga publicly ate yasandika kwogera nti Yesu taliyo. He made a comment long ago n'agamba ebyakatonda temumbulire ebyo kati buli muntu agamba bamwogedde ku yes ffe tetukyakubibwa bigambo. Waliwo abasajja nga basikira ebifo baali mu nsiko ne muzeeyi kati balaba eggwanga balinako ekibajjo oyo waliwo oyo ekyo kifo takivaamu tagoobwa takyusibwa waliwo taata wange Moses aliye mwagala era ye taata mu Parliament ye taata jjajja bagamba nammwe mukakane eki Jeno Moses ali kati Moses Gongo naye mulala tetumutidde we are here to solve Bonange emyaka ejaffe mutukankane nti kayinda otafire ng'okimanyi nti oli minister of internal affairs n'ogamba Katonda taliiyo tomanyi ki okugamba nti Katonda gy'ali bwe kikendeza crime mu ggwanga ly'olimu eggwanga ly'olimu bw'ogamba nti ojjamu obwa Katonda abantu abo ababeere enamugirabye omuntu yenna kasita ofuna position omanyi lwaki nze bandabanga minister basa mu Uganda newunya Museveni okwagala babe minister bano gundi ono olutamaguzi litamaguzi gwe nja kumala kufumbirwa nkuzaalimu abalongo onveeko kuba simanyi mukazi wo ngenda kujjanga ebukota abo mala okuzaalamu abalongo kuba lutamaguzi nyinza okulema okujja nakaseke ne bonna amala okufumbira webaba nenkunyweza nonzaalamu abalongo nga nkusiba akaweta nga nkusiba omumwa wali utamaguzi onfukidde problem bw'oba olaba nsobola okubeera IGP bw'oba oyagala mbeere gavana wa ggwanga lino sebo olaba nze ndikoyo levo ani ayagala okukuba kabaka busu ani ayagala okukuba kabaka busu lwaki kabaka aduse ebbanda n'alya kava mu lubiri emengo iye bibino ebiragiro ebikambye bwawadde mwannyina mayiga n'aba
n'abamugulira engoye. Olutalo lwa Mpuuga ne Bobi luyingidde ekisenge kya Babi ebyaliwo nga ab'amasuuti bafunzizza mukyala wa Kyagulanyi ku ddiiru za Museveni bwino ku babaka abalala abatunda abalonzi mu State House. Ojja kubanga obisomako mpolampola. Ebitiisa ku bakomando bana abakutte Putin mu liiso bubuno obukodyo pulezidenti bwe bakozesa okupangira abaana baabwe entebe. Bakwadde obukodyo bwa pulezidenti bakozesa okupangira abaana baabwe entebe. Naye kati funo obukodyo tubwetaaga tubulabye wano mu Republic of Uganda. Tandika mpolampola ayingidde amagye ate si wa amagye ate wa Mozi ayingiranga wani si wale LP yani Muhozi yasooka kujja soba wa gana ag'ebyalo aga LDU yatandikanga wa LDU omwana yatwalibwa n'asoma you read your history proper. Are you sure? Yajja ng'akomaninga LDU simanyi n'akola atya ate ne tugenda kola ng'atandise okubalampa nkola yeah, but he has studied. Njagala mbagambe mwe nalabye ono omukazi ayogera nnyo omukazi oyo yansobera oba naye anoonya kifo wa Museveni simanyi oba omukazi oyo akolanga ani muwoozi gw'oyogerako talina kintu kya bwereere. Njagala mugende mu history, njagala okwate gogo okwate essimu yo ombulira abaana baba presidents abapromotingiddwa nga bamaze kutrainingibwa oba nga bakoleredde ekyo Uganda search ombulire how many abana ba presidents abala bali eri beyagala bweyagazi bamutuma ko sobo ne Somalia omuwazi akuba ADF najija onagifumya teyakoma kugifumya najigobere abadde Kongo ku ground madi mulanga ali nyonyira agenda tekichemwe tagisa kugenda ku ground muwoza asobola okudumirira wali okudumira ekatokumanyi muwozi noyo General Damulia noyo musajja ya fire numenyo yani lokechi bagenda ne bakuba konya wegulu ne bagwa ne mu ambush omwana wa president ngali ku front line noyo musajja ono Captain Michael Mukula ne bagwa ne mu ambush ne bagwa ko mu ambush nga bali ku konya omwana wa president Somalia agenda ku front line tachiyamu takisa kugenda asobola kudumirira nga ali wano naye agenda bana bajasi bameka baliyo muwozi talina kintu kyabwe lwakwata manyi tamanyi nti tamanyi muwozi kyali kyonna kikolereddwa kuba kikolera mu time mwe mwaspendinga time amenga munywa kote ne walaji mwadda mu kwepiica naddala abaganda temwayagala kuyingira magye kankyogere gwe senkubuge mwali luddawa mwali wange tubide mwayingiranga magye babagamba nga muyingira magye nga temwagala bakaputani mayi bagundi abaliyo temubagala nze natuno omusajja ono nga bamukubira amasasi nga mumusekera gwe tulinayo katumba wamala gwe tulinamu essuubi nga bamuyeeya baganda walabayo omwana omuganda omunyankola ayeeya katumba wamala bano babale bayeyanga katumba wamala bwakabe simanyi omusajja nkuya amasasi amutire n'omwana n'omuyeeya ono gundi gwe tulina ono jeno gundi ono gwe njagala nnyo wano waggulu wane emutundu yani nja kwogera abafa kasire eggwanga si kasire eggwanga ono gundi kayanja abaddewo ng'akola 24/7 paka lwe yabiko inaliza nga naga akanetulire kuba ina sente ze akola kayanja oyo ojukira kayanja mu Kampala no kubabbi Wembley ojijukira musajja muganda temu appreciate nze bantu bammwe betulinayo kiringa mwakwata ba ministers bonna abaganda Museveni si yabasuula abantu balabakomyawo ababe bonna babona babawadde bwa minister mwakwata ba minister abaganda sirikyerabira abantu mwokumanya muli babi simanyi na kumanya katiko batotuza ku baganda nebika by'abaganda bajja ffe simanyi gye bali mwakwata ba Kiwanda tonkanulira amaaso that is fact Kiwanda ani yamusuula Museveni alina bululumeka ani ajjayo Kiwanda ani ajjayo na mukyala gwenjagala nnyo yali ow'abaana nakiwala kinyali yamujjayo ani yajjayo gundi Amelia kyambadde omukazi azimbira n'abantu omukazi yayogera statement n'agamba natwalako abakazi nga tugenda okulonda Kristo muyingo aweredde n'abaana babanaku enfuzi abamu mwasomera kusendeza muyingo ne musuula muyingo vice president ekyekifo kye tuwalina mu bulamu nga kiringa ekyasikirwa nga twamanya tibukanya akivaamu muganda yakiddamu baganda kyo kyalinga kyabaganda nenabbanja omunyola alinga omunyola muganda mumukuba bwe tulina ekyo ekifo tekibeerangamu mukazi ye mukazi asoose okubeera prime minister ate namakinga sure ng'akola ebintu ebijja prime minister kubanga natali mu office katola mbala mwalinga munyola omuganda era ombalya mbaganda agwayo naye olwakuba nti yenyumiza nnyo mu bunyolo bwe yazenze onasanyukidde bbalamu mwanyize mu nvuma nze kyokusanyukira bbalamu
nine songa zange bakinsanyukira Balamu manyi Balamu ayogera ku kisate jona Balamu alina sente sobola ogula essuuti omutwalo nga tazona za bbeeyi nga buli lunaku oba asobola okwambala essuuti n'atagiddamu okumala emyaka egi Balamu gwe njogerako abantu abangi temumanyi Balamu yani naye bena bamuvuma takyadde mukola Museveni ntongo banno kaledi yekonze ne Museveni takusudde tojja kuddemu kumulaba Balamu kimwe okola Museveni manyi Balamu nyabo oba buli mande babeera mu cabinet munze yabeeramu kala tonga nti bajja kuddamu kola Museveni lwaki mwe mwefula nnyo abategeeva te family mu yefuukidde abantu ekizibu olwokuba mwe mwalemwa Gachumba plani yaffe nga PLU kukyusa buyinza mu mirembe atadde Jene Muhoozi ne Kyagulanyi ku minzaani yo wa president Jene Muhoozi ng'asazeeko Masaka gye buvuddeko olukuŋŋaana lwali lunene naye obubonero baabulaba Jene Muhoozi awadde Kabanda alina ekifo kyamuwadde agudde mu gufo Kabanda Honorable Kabanda ogulabye ne Muhoozi notagenda kwerabira bantu be kyendabye Jene Muhoozi agenda kuba mulungi tagenda kwerabira bantu be awadde Kabanda ogufo ogulabye nagukuweereza lwakyoseka anti Pierre Yunsoze nawe omuvubuka yabagamba anawe namwita omuvubuka kiko noyo mwana naye muto nnyo ate mulungi Muhoozi yayogere Masaka n'abagamba nti vote President Museveni mulonde Museveni common sense is not a common kabana nayagala mubuzaabuza ogambye otya simanyi n'amugamba ngambye yakyuka bagamba vote president nabagamba ye mulonde president naffe abagenda okukola naye nagamba vote President Museveni n'omukyala madamu Chete yatandika okwogera yagamba respect kati abo bonga bategedde nti baddayo mu magye gaabwe kuweereza otegedde kakati bwobonga obukozesa nga bukumenyera ki